إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله هو الكريم الوهاب وهازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومنزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب أحمده سبحانه حمدا موافق بحمده وأشكره على نعمه العديدة التي لا تعد ولا تحصى لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى قبضت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل شيء سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا والصلاة والسلام على خير من صلى واتقى وصدق بالحسنى محمد بن عبد الله صلوات الله ربي وسلامه عليه. abatulaba abalungi era abatuwuliriza amatenda amalungi ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yasaanidde okubeera nga asinzibwa. Allah tabaraka wa ta'ala yasaanidde okubeera nga atenderezebwa mu mbeera yonna. Allah tabaraka wa ta'ala tumwebaza olw'ebyengeri ebingi byatuwadde. Baddu bangi Allah tabaraka wa ta'ala nga batuusizza ku buwanguzi era ntwala omukisa guno okubeera nga nebaza Allah tabaraka wa ta'ala olw'ebyengeri ebyo byatuwadde era nsanyukira wamu n'abo Allah tabaraka wa ta'ala batuusizzaako ebyengera ebyenjawulo era tubasaba Allah tabaraka wa ta'ala bawadde ebyengera okubeera nga tubikozesa bulungi era n'abo Allah tabaraka wa ta'ala tumwebaza olwabo Allah tabaraka wa ta'ala batugjeeko. Allah tabaraka wa ta'ala byatugesezza nabyo bingi ebigezo bya Allah byagesa nabyo abaddu be mu mbeera yonna abantu gye batambuliramu era ntwala omukisa guno okubeera nga abantu bonna Allah bagezesezza mbakubiriza okubeera nga babeera bagumiikiriza. Bwe tunagumiikiriza tujja kusanga empeera mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala gye yalaganyisa abo bonna ababagumiikiriza mu mbeera ey'obuzibu. Ekyo nga kiwedde Allah era tumwebaza olw'ekyengera eky'obulamu n'ekyengera eky'obusiraamu. Atusobozesezza n'aba nga yatujje ku wiiki eri olw'okuna olwayita paka olwaleero. Amannya Yusuf Qasim Jamuliro nga wendi ku lw'abaganda bange bakadde baffe Sheikh Ismaila Mbowa, Director wa Huda Springs Primary School and Quran Memorization Center, ne ku lwa mukadde waffe Alhaji Sheikh Abdul Hamidi abatasobodde kubeera wamu naffe wano. Olwaleero mukkirize tugenda kubeera nga tutambulira ku mulamwa bintu ki abantu bye bayinza okwekwatako naddala bahujjaaji abalamazi baffe abalungi Allah tabaraka wa ta'ala be yawa obusobozi ne babeera nga batuukiriza empagi ey'okutaano. Baddu ba Allah abatulaba n'abazaana ba Allah nga tugenda mu maaso tutwalera omukisa guno okubeera nga tubeebaza obutakoowa kubeera nga emisomo mugiraba, obutakoowa kubeera nga muwuliriza, obutakoowa kubeera nga mweyigiriza n'okusoma. Yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nti idha mata ibnu adam, omwana Adamu Allah tabaraka wa ta'ala waba amujjuludde n'amutwala, inqata amaluhu, emirimu gye gyonna gisirika.
minzaani y'emirimu gye gyonna giyimirira illa min thalathi, okuggyako emirimu esatu tegiyimirira. naye mu mirimu egyo esatu mwe muli al ilmu alladhi yuntafau bihi, irimu omuntu gy'aba asomye, irimu eyo neebanga egasa bantu bangi. Allah tabaraka wa taala nga bagenda tuuka mu maaso ge nga balina empeera nnene, beebuuze yavaawa, naye nga yava ku mbeera yakubeera nga bayigiriza, nga beera nga batuusa ebyo bye baba bayize. nabwe kityo buli lwobeera ku TV n'obeera ng'osoma emisomo gino egy'enjawulo, tolina loosi gy'okola, ojja kusanga empeerayo mu maaso ga Allah. era teyakoma ku ekyo, n'agamba nti oba sadakatun jariya, saddaaka ekulukuta. era omukisa guno baddu ba Allah baba bawadde obulamu, nga abawadde ne ku byenfuna, mbeere nga mukozesa nnyo kyansi eno okubeera nga oteekawo ekintu ne oba ovuddewo nga kijja kusigalawo. awo nno wentwala omulanga okubeera nga mbakubiriza okubeera nga Salaam Charity tugyetanira okubeera nga eraninga puroguramu eyo. gwe ne oba toliiwo kasita oweereza kyoba osindise kituuka era kigenda kukola omulimu omulungi. ojja tuuka mu maaso ga Allah bakulage nti abaddu abo bonna obayinako empeera olwa masjid gye wazimba, abaddu abo bonna obayinako empeera olw'essomero lye baazimba nga gwe tewatuuka nayo, naye ogenda kubeera nga ofuna empeera eyo. amazzi ge basima ogenda kubeera nga obalibwa ku mazzi ago, community geefuna. nobwe kityo tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana na biki abantu bye bayinza okwekwatako bahujjaaji oba abalamazi baffe bye balina okubeera nga beekwatako oluvannyuma lw'okubeera nga badda. ekisookera ddala ashukur, balina okubeera nga beebaza Allahu tabaraka wa taala, kubanga abantu bangi Allah tabaraka wa taala teyabasobozesezza, si lwakuba nti tebalina ssente, si lwakuba nti si balamu, si lwakuba nti tebalina kiri noba kiri, naye Allah tabaraka wa taala teyabasobozesezza. naye gwani mu bangi Allah tabaraka wa taala byeyaggyeyo mu kitundu mwoli, mu nsi mwoli, n'oba nga ogenze okutuukiriza empagi eyo ey'okutaano. nabwe kityo tubakubiriza bahajjaaji oluvannyuma lw'okubeera nga tubayozaayoza nti hani allakum, muyogoyoge Allah tabaraka wa taala olw'okubatuusa ku kyengera eky'ebbeeyi, era tubasabira Allah tabaraka wa taala abawe hajjan mabruura, akkirize hajji yammwe gye mwakoze, wa sa'yan mashkuura, tusaba Allah tabaraka wa taala kaweefube yenna gwe mwataddemu nga muli mikolo gya hijja, Allah tabaraka wa taala abeere nga abasasulamu, wa dhanban maghfuura, amazambi gonna tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga abasonyiwa mu nsobi ze mwali mukoze, wa ta'iban ma'juura, era ne tumusaba Allah tabaraka wa taala obukoowu bwe mwafunye olw'okudda eno n'eri, obukoowu bwe mwafunye tusaba Allah tabaraka wa taala abaweemu empeera, wa amalan mutaqabbala, n'emirimu gyonna gye mwakoze Allah tabaraka wa taala abeere nga agikkiriza, wa du'aan mustajaba, Allah tumusaba abeere nga n'edduwa zonna ze mwasabye abeere nga azikkiriza. Allahumma amin. nabwe kityo bakadde baffe abalungi, era tutwala omukisa guno okwebaza bakadde baffe abakulemberamu bahujjaaji oba bahajjati, bahajji baffe ne bahajjati baffe okubeera nga babatwala okubeera nga batuukiriza omulimu ogwo. nabo tubeebaza yonna yonna gye wayitira, tusaba Allah tabaraka wa taala bakadde baffe abo nabo tabamma mpeera yaabwe, abasasulemu bulungi bwereere, kubanga omulimu gwe bakola guba gw'amaanyi nnyo 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 nnyini ddala. fajazahumullahu khaira, Allah tumusaba abeere nga abawaamu bulungi bwereere. naam, mulimu ki haji gwe yali badde yeekwatako oba gwe yali badde akola oluvannyuma lw'okutuuka mu nsi ye oba mu kitundu kye? twagambye nti ashukuru kwe kubeera nga yeebaza Allahu tabaraka wa taala, nga n'okwebaza Allah tabaraka wa taala oba okwebaza kiki? huwa thanau aljamilu ala man yuqaddimu alkhairi wal ihsan, ye muntu okubeera nga
ayogera ebigambo ebirungi, ye muntu okubeera nga asuuta oyo abamukoledde ekirungi, ye muntu okubeera nga alaga okusiima eri oyo amukoledde ekirungi, eri oyo amukoledde kyonna kyawulira nti mutuufu abadde akyetaaga. wa ajallu man yastahiqu shukuru ala al-ibadi huwa Allahu jalla wa ala, nga nwasaanidde okubeera nga agwanidde okubeera nga yeebazibwa ku lw'ebyengera byaba atuwadde ffe ng'abaddu, huwa Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah yagwanidde okubeera nga yeebazibwa olw'ebyengera byawa abaddu be, lima lahu min azimi ni'ami, lwaki Allah tabaraka wa ta'ala byengera bingi byatugabirira nga ffe abaddu, ebyo bye tulabako ne bye tutalabako. Mu ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byatuwadde ebyebbeeyi, waliwo ebyengera byatugabiridde fi ddiini, nga biri mu ddiini. Allah tabaraka wa ta'ala okuba nti yakuwa ekyengera eky'obusiraamu, beera ng'okyebaza, tokifuna lwakuba nti oli mugezi nnyo, era tulaba oyo atakiina n'olowooza nti omuntu oyo takiina lwakuba nti oba alina obunafu ku bwongo bwe, oba lwakuba alina gwe yanyiiza. Kalla, Allah tabaraka wa ta'ala akuwa ekyengera ekyo nga ye kennyini tabaraka wa ta'ala yakikwagalizza. Kyova olaba nti Allah tabaraka wa ta'ala gw'aba ayagalizza ebirungi kuno ku nsi, amuwa okumanya eddiini ye, amuwa eddiini ye nga ye ddiini ey'obusiraamu. N'ebyengeri ebirala Allah tabaraka wa ta'ala byatuwa ebiyitirivu. Allah atuwadde ekyengeri eky'obulamu, Allah atuwadde ekyengeri eky'emmaali, Allah atuwadde ekyengeri eky'abantu, Allah tabaraka wa ta'ala atuwadde ebyengera bingi nnyo, tetusobola kubeera nga tubimalayo. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala mu kitabo kye kitukuvu nti wama bikum min ni'matin famin Allah, titeriyo kyengera kyonna mwanadamu kyayinza kufuna okujjako nga kiva eri Allahu tabaraka wa ta'ala. wama bikum min ni'matin famin Allah thumma idha massakumu ddurru fa ilayhi taj'arun. Naye mu eyo aya Allah tabaraka wa ta'ala atugamba nti thumma idha massakumu ddurru, Allah wamala okubeera nga akutuusizzaako akabenje oba obuzibu bwonna oba akanyigo konna, ne wabanga waliwo ekyengera ky'obadde oyisuubira okufuna n'otakifuna mukadde ako n'onyigirizibwa, fa ilayhi taj'arun, eri Allahu tabaraka wa ta'ala gy'olina okudda, beera nga gw'okaabira, ayi Allah kino, ayi Allah togenda wa kitonde kirala kyonna atali Allahu tabaraka wa ta'ala. thumma idha massakumu ddurru fa ilayhi taj'arun thumma idha kashafa ddurra ankum idha fariqun minkum bi rabbihim yushrikun. Allah atunyumiza nti era bantu bangi Allah tabaraka wa ta'ala bw'amala okubajjirawo obuzibu ng'abadde balajana, Allah waffe tutaase ku kino, Allah kino kigaanyi, ayi Allah ntereza kino, ayi Allah kola bwoti, bw'amala okubijjawo ebizibu ebyabaddemu n'atereera, thumma idha fariqun minkum bi rabbihim mushrikun, abamu mu bantu Allah olumala okubayo ebyengera ebirungi nga bamujeemera, nga bakaafuwala, nga bakola ebyo by'atayagala, nga bamugattako ebintu ebirala, nga balaga nti ebintu ebyo Allah yabibatuuse, nga balaga nti waliwo abibawadde atali Allahu tabaraka wa ta'ala. Eyo si nkola ya mukkiriza, nabwe kityo kikulu nnyo eri bahaji baffe ne bahajati okubeera nga mumanya nti ekyengera Allah kyeyabawa ekyebbeeyi ekyokubeera nga mutuukiriza empagi ye n'abasobozesa ne mugenda ne mukola hijja, muteekwa okubeera nga mwebaza Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala kumwebaza yagamba nti wa ataakum min kulli ma sa'altumu, lwaki tumwebaza? Kubanga Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti wa ataakum min kulli ma sa'altumu, Allah tabaraka wa ta'ala buli kyonna kye mumusabye akibawadde. Allah tabaraka wa ta'ala okumanya mulungi atuwadde bye tumusabye ne bye tutamusabye Allah tabaraka wa ta'ala nga birungi gye tuli byonna bitukoledde, byonna bituwadde. Era n'agamba nti wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, omwana Adamu ne bwagezaako okubala ebyengera Allah byamuwa ekyobulamu, ekyengera ekyokuba nti Allah tabaraka wa ta'ala yamuwa okuwulira,
ekyengera ekyokuba nti Allah tabaraka wa ta'ala yamuwa okubeera nga asobola okwogera. Si buli alina olulimi nti asobola okwogera, era si buli alina amaaso nti asobola okulaba, era si buli alina omutwe nti asobola okubeera nga afumiitiriza, era si buli alina amagulu nti asobola okutambula. Ebyengeri ebyo byonna Allah tabaraka wa ta'ala yatutegeeza nti tosobola kubeera nga obimalayo bw'oba osazeewo kubeera nga obibala. Nabwe kityo oteekwa okubeera nga weebaza Allah tabaraka wa ta'ala ku byengeri ebyo byakuwadde. Bwe manya buli kyengera ky'oyina waliwo atakiyina. Buli ky'omanyi nti Allah tabaraka wa ta'ala yakikuwa, manya wali ate omuddu omulala gwe yagezesa nakyo nga takiyina. Nabwe kityo tubeera nga tukubirizibwa okubeera nga twebaza ebyengera bya Allahu tabaraka wa ta'ala. Aya endala eri mu suratu ad-Duha, Allah tabaraka wa ta'ala atugamba nti wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti n'ebyengera oba n'ekyengera ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kyaba akuwadde, fahaddith, beera nga okinyumyako. Baddu bangi Allah abawadde ebyengera ebyenjawulo, naye mbeera ki gye beeyisaamu nabyo, mbeera ki gye boogereramu. Allah akuwadde ekyengera si lwakuba nti oli mugezi nnyo, Allah akuwadde ekyengera si lwakuba nti osaala nnyo oba okola ibaada ez'enjawulo. Kalla, Allah alina ensonga lwaki akuwadde. Nabwe kityo ekyengera ekyo Allah kyaba akuwadde yagamba kinyumyeko, naye ogenda kinyumyako otya? Abo bantu bangi bagwa mu nsobi olw'okuba nti amanyi nti Allah aba akuwadde ekyengera kyogereko, n'abeera nga omuntu omusanga nga yeewaana ng'alaga nti ekyengera ekyo ky'alina akifunye lwakuba nti mugezi nnyo, ekyengera ekyo ky'alina akifunye lwakuba nti mukujjukujju, ekyengera ekyo ky'alina n'abeera nga abatakifunye alabanga abalemererwa, alabanga abatamwenkana, alabanga mu mbeera efaanako bw'etyo. Ekyengera kyonna Allah kyaba akuwadde, weewale nnyo okubeera ng'okyogerako mu mbeera ey'okwekuza, mu mbeera ey'okubeera nga weewaanawaana, mu mbeera ey'okuba nti gw'olaba nti oli wa kitalo. Kalla, si bwe kityo bwe kirina okubeera. Olina okubeera nga weebaza. Okwogera ku kyengera Allah tabaraka wa ta'ala kyaba akuwadde kwe kubeera nga weebaza, beera nga oyitiriza okubeera nga weebaza Allah tabaraka wa ta'ala ti alhamdulillah, ayi Allah wange nkwebaza, otenderezebwa, gwenyini matendo. Nzaani gwe wadde ekyengera kino ekyokukola hijja? Nzaani mu bantu bonna abali mu Uganda, nzaani gwe wataddemu abo abalina okubeera nga bakola hijja ey'omwaka guno? N'obeera nga weebaza nga bw'okyogerako mu mbeera esinga okubeera nga nnungi. Ekyo si kyokka, mu mbeera endala istimaalu hadhihi ni'ma bi ahsani lhaali. Allah tabaraka wa ta'ala bw'abanga akuwadde ekyengera ekyokulabirako, bahujjaaji Allah tabaraka wa ta'ala yabasobozesezza, abalamazi baffe abalungi, abakyala n'abaami ne bagenda ne bakola hijja. Ekyengera ekyo Allah kye yabawadde tubeere nga tukikozesa bulungi, tukikozese bulungi fiima yarudillah. Allah tabaraka wa ta'ala tukikozese mu mbeera Allah tabaraka wa ta'ala gy'asiima. Si bahujjaaji bokka, wabula naawe ampuliriza andaba. Ekyengera kyonna Allah kyabanga akuwadde, beera ng'okikozesa bulungi mu mbeera Allah tabaraka wa ta'ala gy'asiima, mu mbeera Allah tabaraka wa ta'ala gy'ayagala. Allah akuwadde amatu, waliyo bangi abatagayina, ogakozesezza otya okubeera nga osiimisa ngo Allah tabaraka wa ta'ala? Beera ng'owuliriza Allah tabaraka wa ta'ala by'ayagala. Allah tabaraka wa ta'ala akuwadde okulaba, bangi tebalaba. Okozesezza ki amaaso gaago okubeera nga weebaza Allah mu kubeera ng'otunula ku ebyo Allah tabaraka wa ta'ala by'ayagala ng'era abisiima? Nini wayitawo omwaka mulamba ng'ekyengera ky'eriiso Allah tabaraka wa ta'ala kyakuwadde tosobola yadde okubikkula Qur'ani n'otunulamuko butunuzi. Ekyengera Allah tabaraka wa ta'ala kyakuwadde eky'olulimi nga tosobola kubeera ng'otuulako awo n'obeera ng'otendereza Allah wo, n'obeera ng'osobola okusoma Qur'ani oba weeyazaamaanyizza. Nabwe kityo ebyengera Allah tabaraka wa ta'ala by'aba atuwadde tubeere nga tubikozesa bulungi mu ebyo Allah tabaraka wa ta'ala by'asiima. Tetugeza kubeera nga twewaanawaana
olw'ekyengera Allah tabaraka wa taala kyakuwadde wakomyewo kati weeyita haji 226 n'ebigambo ebirala ebintu bye beetuuma olw'ekyo ekyengera Allah tabaraka wa taala kyabamuwadde. La tatahaddath an kulli ma a'taaka Allah. Omumanyi omu yabeera nga atugamba nti la tatahaddath an kulli ma a'taaka Allah, tugezaako n'oyogerayogira buli kyonna Allah tabaraka wa taala kyaba akuwadde mu mbeera ey'okwewaana oba mu mbeera ey'okweraga. Buli kyengera Allah tabaraka wa taala kyaba akuwadde beera nga weegendereza nnyo mu mbeera ey'okwogera, kubanga wonna ayogera obulungi Allah tabaraka wa taala mu mbeera emusanyusa agenda kikuuma akwongere n'ebirala. Wabula ate singa oyogera bubi ekyengera ekyo Allah tabaraka wa taala kyaba akuwadde agenda kubeera nga akikujjako oba okubeera nga akumma ebyengera ebirala. Nabwe ekiti ebyengera Allah byatuwa Allah tabaraka wa taala ayagala kubeera nga tumwebaza nga tubyogerako mu mbeera esaanidde okubeera nga nnungi. Naye bantu bangi boogera ku byengera Allah tabaraka wa taala mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa. Allah akuwadde ekyengera oyisa abantu bonna obayise, oli mu kubalaga ekyengera ekyo olowooza nti abantu bonna basi mu mitima gyabwe. Kalla fa ba'dhu al-a'yuni masmuuma, abantu abamu si balungi, amaaso gaabwe si malungi, asobola okutunula ku kyengera ekyo Allah tabaraka wa taala kyakuwadde ne kiba nga kisaanawo. Abantu betuwangaala nabo tusaba Allah tabaraka wa taala aleme tuteekamu abo abalina amaaso ago agafaanana bwe gatyo, abalina endwadde z'emitima omuli ensaalwa n'ebirala byonna. Bantu bangi balina ebyengera era Allah bantu bangi bajjeeko ebyengera olw'abantu ababetoolodde abatali balungi. Naye n'atugamba nti togezangako n'olubeera ng'oyogerayogera ku kyengera Allah tabaraka wa taala kyaba akuwadde amaama jamii nnaasi, abantu mu maaso g'abantu bonna nga bali awo nga weeraga nga weewaana ng'oyogera kino nakiri. Kitegeere lwaki tolina kukikola ekyo nti amaaso g'abantu abalamu si malungi bwe gatunula ku byengera Allah tabaraka wa taala abeera nga abijjawo. Wa ba'dhu al-qulub la taskunuha illa al-hasad, abantu abamu Allah tabaraka wa taala yabawa emitima ng'emitima gyabwe si mirungi. Bw'alengera nga waliwo ekirungi omuntu kyafunye kimuyisa bubi ne kimuleetera okubeera nga afuna ensaalwa. Ensaalwa eyo ebeere nga awulira nga atisi omuntu ekyengera Allah kyamuwadde kimuvaako kidda eri omulala. Gwe ng'omukkiriza hassin ataaya Allahu laka bilhamdi wa shukuri, beera ng'okuuma ekyo ekyengera Allah tabaraka wa taala kyaba akuwadde mu mbeera ey'okubeera ng'omutendereza, ng'okyogerako mu mbeera ey'okumutendereza, mu mbeera ey'okubeera nga omwebaza walikitimaani, n'okubeera nga weekuuma. Kuuma nnyo ekyengera Allah tabaraka wa taala kyaba akuwadde. Falaisa kullu ma tanaaluhu min fadlin yustahaqqu an yudaa'a bayna nnaasi, si buli kalungi k'oba otuuseeko, si buli kirungi Allah kyaba akuwadde nti abantu bonna bateekwa okubeera nga bamanya ekirungi ekyo kyaba akuwadde, kubanga tukitegedde bulungi nti ba'dhu nufuusi mariida, abantu abamu balina emitima egitali mirungi, abantu abamu balwala emitima gyafa, bawulira bubi. La tarda illa bizawali ni'ma, ng'oli Allah yamuwa omutima naye nga buli lwalaba ekirungi ky'omuntu kyaba afunye awulira ng'afa, era yeegomba nnyo ekirungi ekyo kibeere nga kimuvaako ekitali kirungi. Atadhunnu annaka sataslim min alsinati nnaasi, gwe yeewaanawaana mu maaso g'abantu olowooza nti ojja kuwona ennimi z'abantu abo. Wa ayunihim, ojja kuwona amaaso g'abantu abo agatali malungi, atambula noba nga olaga kino olaga kiri olaga kino Allah kyakuwadde olaga kino, embeera eyo si nnungi. Nabwe kityo bahujjaaji oba abalamazi baffe abalungi abakomyewo tubeere nga twekwata mu kubeera nga twebaza Allah tabaraka wa taala, ne twebaza tutya Allah tabaraka wa taala mu kubeera nga tumwogerako mu mbeera esinga okubanga nnungi, n'okukozesa ekyengera ekyo Allah tabaraka wa taala kyaba atuwadde, mu ebyo Allah tabaraka wa taala byasiima.
Ekyokubiri, omwana Adamu kyayinza okwekwatako oyo eyakola hijja n'akomawo, oba n'oyo ataagendanga waali nga nawe kikkakatako okubeera nga okola ekintu ekyo, almuhafadhatu ala taati, kwe kubeera nga weekuumira kugondera Allahu tabaraka wa taala. Bantu bangi Allah amuwa ekyengera n'agenda e Makka, esswala gy'oba osaalidde e Makka emu ofuna empeera za swala 10,000. Oli n'agamba nti kaakati swala webanga eryemu nga nafunye esswala ezo zonna, kaakati kiki kye muŋŋamba, nzine we siddamu kusaala. Bantu bangi agenda e Makka n'akomawo ne bamugamba nti empeera zino bweziti na bweziti, n'alaba nga swala ye yazimalayo. Eyo si nkola ntuufu. Gwe haaji oba hajjati eyakomyewo osaanidde okubeera nga weekwata ku taati mu kugondera Allahu tabaraka wa taala. Naawe atannaba era naawe kikkakatako okubeera nga weekwata mu kugondera Allahu tabaraka wa taala. Bwe kuba kusaala, beera ng'oyimirizaawo esswala mu budde bwazo obutuufu. Bwe kuba kubeera nti kusoma Qur'an, beera nga obikkula Qur'an eyo ogisome. Tukimanye bulungi nti ffe abakkiriza Allah tabaraka wa taala constitution gye yatuwa ng'ate ya mugaso gye tuli, era nga Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti iqra'u al-Qur'an, mubeere nga musoma Qur'an, fa innahu ya'ti yawma al-qiyama. Bwe tunaasoma Qur'an, Nabbi yatulaga nti ya'ti yawma al-qiyama, Qur'an egenda kujja ku lunaku lw'enkomerero, shafi'an li ashabihi, ng'ewolereza abo bonna abagisoma. Nabwe kityo gwe haaji oba hajjati eyakomyewo n'abampuliriza bonna abataasobodde kugenda, tubeere nga twekwata mu kubeera nga tugondera amateeka ga Allahu tabaraka wa taala, omuli okusaala, omuli okusiiba, omuli okusoma Qur'an n'emirimu emirala mingi nnyo. Wal istimraru fi husni al-khulqi wal bu'di anil muharramat, tukubiriza bahaaji ne bahajjati okubeera nga bagenda mu maaso n'okubeera nga beeyisa bulungi. Mubeere nga mwekwata ku mpisa ennungi. Ebigambo bya haaji oba hajjati birina kubeera nga birungi. Tetukusuubira kuvaamu bigambo ebyesittaza. Tetukusuubira kubeera ng'oyogera ebigambo ebitanyuma. Gwe haaji gwabeera mu ŋŋambo, gwe hajjati gwatambuza kino na kiri, gwe haaji gwayogera kino. Kalla, si mbeera nnungi. Baddu ba Allah n'abazaana ba Allah abatuuliza abalungi, omuddu yenna Allah gw'abawadde ekyengero ekyo ajjukire nti ekyengero ekyo kya bbeeyi, abeere ng'akikozesa bulungi. Wal bu'di anil muharramat, gezaako nnyo gwe nga haaji oba hajjati Allah gwe yawadde ekyengera okubeera nga weewala ebyo Allah tabaraka wa taala bye yazituziyiza okubeera nga tubikola. Buli kyonna Allah kye yagaana, beera nga weerwanako, tokemebwa mu kubeera nga okola ekikolwa ekyo Allah tabaraka wa taala yakiziyiza. Wa min alamati qabuli al-hajji, era bimu ku bubonero obunaalaga nti Allah tabaraka wa taala yakkiriza hajjiyo ng'okomyewo, kwe kubeera nga antataghayyara hala al-hajj lil afdal, kwe kubeera nga embeera zo zikyuka, nga buli omu akuwaako ekyokulabirako. Agamba haaji oyo okuva lwe yakomawo yakyuka, omusajja oyo kati mulungi, omukyalo oyo kati mulungi, omusajja oyo kati mulungi, yakyuka embeera ze. Ekyo nno kye kimu ku bubonero obulaga nti hajjiyo oba hijja gye wakoze Allah tabaraka wa taala yabeera nga agikkiriza. Wa yusbihu qalbahu mu'allaqan bit-ta'a, omutima gwo ne guba nga gubukeesezza ng'ebbanga lyonna obeera mu kubeera nga ogondera Allah, okola by'ayagala. Buli kyonna ekisanyusa Allah tabaraka wa taala ng'okyenyigiramu, ekyo bw'onaakikola ojja kuba weesiimye. Ne ky'olina okubeera nga weewalira ddala oluvannyuma lw'okukola omulimu ogwo omunene Nabbi sallallahu alayhi wasallama gwe yatulaga nti man hajja, omuntu yenna aba akoze hijja lillah, ng'agikoze ku lwa Allahu tabaraka wa taala, falam yarufuth, omuntu oyo naaba nga tayogera bigambo byesittaza oba bya buwemu, walam yafsuq, omuntu oyo naaba nga tanyiiza Allah,
tanyiiza abantu bamwetoolodde, takola bikyamu mu hijja eyo gyali, rajaka yauma waladatu ummuhu, omuddu oyo oba omuzaana oyo akomawo ewaabwe ng'alinga omwana omuto nga talina zambi lyonna. Eyo empeera y'omuntu Allah tabaraka wataala gw'aba asobozesezza n'akola hijja, amusangulako amazambi gonna ge yakulembeza okukola n'abanga mwana muto. Naye ebyo ogenda kubifuna nga weewaze ebintu ebyo Allah tabaraka wataala byeyaziyiza. Ne mu bintu by'olina okwewalira ddala gwe nga haji oba hajati n'abantu abasigadde mwenna abatuwuliriza abalungi, kwe kubeera nga weewala ashiriku billah, okugatta ku Allah tabaraka wataala. Kubanga omuntu okubeera nga agasse ku Allah n'ekintu ekirala kyonna, shirika eyo muleetera okuba nti omulimu ogwo Allah gwe yakkiriza, gwe yakola ogwatwala ssente ne gutwala n'obudde bwe, Allah tabaraka wataala aba agenda kugusazaamu. Allah tabaraka wataala tagenda kukkiriza mulimu ogwo ng'olina ky'omugasseeko. Yagamba Allah tabaraka wataala nti la in ashrakta la yahbatanna amaluka. Yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga Allah yamugamba nti la in ashrakta, kabe kakutande n'oba ng'okoze shiriki n'ogatta ku Allah n'ekintu ekirala kyonna, la yahbatanna amaluka, emirimu egyo gyonna gy'okoze oba gye wakola Allah tabaraka wataala yalibadde agisazaamu. Kati nabwe ekito gwe haji yakomyewo ow'ekitiibwa ne hajjati ow'ekitiibwa, tukwewaza okubeera nga okola naddala shiriki. Ekintu ekyo si kirungi, kijja kukuviirako omulimu gwo okubeera nga gufa. Yatugamba Allah tabaraka wataala ku mbeera eyo ey'okubeera nga ffe abakkiriza twerinda nnyo, twekuuma nnyo ku mirimu emirungi oba oliawo gye tuba tukoze. Bantu bangi akola omulimu nga mulungi, oluvannyuma ne yeeralaasa ne yejjayo ng'akikoze kuba nti abantu ayagala bamulabe, kubeera nti ayagala erinnya lye lyogerweko. Embeera eyo si nnungi. Allah tabaraka wataala yabeera nga atuziyiza. Gw'olaba otya haji webadde ogenda okukola hijjayo oba hajjati, ebigambo bwe yayogedde wagambye nti labbaika allahumma hajja, ayi Allah nyanukudde eno hijja ngenda gikola la riyaa fiiha, nga saagalamu kuba nti bandaba, wala sumaa, wadde okuba nti mpulirwa oba njogerwako, si kyekyo ekigendererwa kyange lwaki nakikoze. Kati ate omaze okukola emikolo egyo okomyewo, ate oli mu kubeera nga weeraga, muli mu kubanga oyagala erinnya libeere nga lyogerwako mu mbeera efaanako bw'ekyo, ekyo haji olina okubeera nga okyewala. Kubanga yatugamba Allah nti ya ayyuha alladhina amanu atii'u llaha wa atii'u rasul wala tubtilu a'malakum. Allah akoola abakkiriza, ng'abakkiriza abo abagamba nti atii'u llah, mubeere nga mugondera Allah tabaraka wataala, wa atii'u rasul, era mubeere nga mugondera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu ebyo byaba balagidde, byaba baziyizza mubeere nga mubyewala. N'abeera nga atugamba nti wala tubtilu a'malakum, temugezangako, tekabatandanga ne mubeera nga musazaamu emirimu emirungi gye muba mukoze, kuba muba mugitaddemu obudde bwammwe, muba mugitaddemu ssente zammwe. Ekyo bwe munaakikola ne mwewala okubeera nga mwonoona emirimu gyammwe, mujja kutuuka mu maaso ga Allahu tabaraka wataala olyawo nga Allah tabaraka wataala asiimye. Buno obulamu bw'ensi just kaseera buseera, tekatwemazaamu kubanga adduniya saa. Obulamu bw'ensi kadde budde, kaseera katono nnyo. Ij'alha ta'a, akaseera ako akatini Allah kaba akuwadde, beera nga okagonderamu, okoleremu Allah tabaraka wataala byayagala. Naye tukimanye nti wannafsu tamaa, Allah yakola emitima gyaffe ng'abantu nga girulunkana, oyagala kino oyagala kiri, naye mu mbeera gy'okyagalamu olina abalala b'okosa, naye olw'okuba nti olina omululu gukuleetera okubeera nga okola buli kyonna oba oliawo ky'otaalikoze. Naye allimuha alqanaa, omutima beera nga oguyigiriza okumatira n'ekyo Allah tabaraka wataala
kyaba akuwadde ekitini beera ng'obeera musiimu ekikyo Allah ajja kikuwa ne bwe badde ekitali kikyo ne wonaalwana otya togenda kubeera ng'okifuna ne wonaalwana n'okifuna mu makubo agatali malungi Allah tabaraka wa taala tagenda kiteekamu mukisa ate ogenda kubeera nga obuuzibwa ku lunaku lw'enkomerero nabwe kityo ogwe mulimu gwenkubiriza bakadde baffe n'abo bonna n'abantu bonna kubeera nga bagwekwatako ogw'okubeera nga twekwata ku kubeera nti tugondera Allah tabaraka wa taala n'okubeera nga twewala okukola ebikolwa ebyo Allah tabaraka wa taala bye yatuziyizaako okubeera nga tukola. N'omulimu omulala oba oliawo mukadde kano akatini ke tuba nako as-sidiqu haji ne hajjati tukusuubira kubeera nga olulimi lwo olukuuma beera nga olukozesa bulungi olulimi lwo luyiteko bigambo birungi byogera mazima bw'onaabeera mu bantu aboogera amazima ogenda kufuna ebirungi bingi. Yagamba Allah tabaraka wa taala nti ya ayyuha alladhina amanu ttaqullah abange mmwe abakkiriza mutye Allah tabaraka wa taala waqulu qawlan sadida mubeere nga mwogera ebigambo ebituufu mubeere nga mwogera ebigambo eby'amazima. Omuntu omulungi tumulabira ku kamwa ke era tujja kulaba hadithi endala nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yabeera ng'ayogera ku muntu eyeeyisa obulungi naddala ng'akozesa olulimi lwe. Mu hadithi emu yagamba nti alaikum bisidiqi abaayi mbalamira okubeera nga mwekwata ku mazima mwogere amazima. Amazima tegatta bantu bangi oli agamba nti amazima si malungi amazima waliwo wetuuka naye amazima malungi kubanga nabbi yagamba nti alaikum bisidiqi mbeere nga mugekwatako fa inna sidiqa mazima omuntu yenna buli lweyekwata ku mazima yahdi ila albirri amazima ago gamulungamya oba gamutwala eri ebirungi gamutwala eri okukola ebintu ebirungi gamufunisa ebintu ebirungi wa inna albirra n'okukola obulungi okwo olw'amazima g'aba afukoze yahdi ila aljanna gagenda kubeera nga gamuviirako oba omulimu okugenda kubeera nga gumuviirako okubeera nga ayingira enju ya Allahu tabaraka wa taala nga yijjana baddu ba Allah n'abazaana ba Allah abatuuliza abalungi abagoberera puroguramu eno tuli mu kukubiriza bahujjaaji oba abalamazi baffe abalungi abagenze mu mikolo gya hijja ne bakomawo nga bakyali balamu kubeera tukimanyi bulungi nti waliyo abagenze nga Allah tabaraka wa taala teyayagadde abamu ne babiba nga basigaddeyo ng'obulamu tebakyabuyina kati gwe Allah tabaraka wa taala gwe yasobozesezza beera ng'olwana nnyo obeere ng'okuuma olulimi lwo olulimi lwo luno beera ng'olukozesa mu ebyo tabaraka wa taala Allah byayagala ojja kwesiima kuba yatugamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nti wali kalimatu tayyiba sadaqa omuntu okubeera nga avaamu ebigambo ebirungi omuntu okubeera nga ayogera bulungi ekigambo ekyoba oyogedde nga kirungi ogenda kibalibwako mu maaso ga Allah ng'akoze saddaaka. Kale omuntu buli lwabeera nga ayogera bulungi ebintu ebyo tayinza kubeera nga tayinza kwawukana na mpeerezo ya Allah tabaraka wa taala ziyalaganyisa. Ekigambo kya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ku mbeera ey'olulimi tujjukire mu bigambo ebikyasinze okubeera nga bitabula ensi eno bwe lulimi bwe bulimba bantu bangi Allah tabaraka wa taala nga ababonereza olw'ennimi zaabwe era bantu bangi nga bavudde mu bulamu buno obw'ensi olw'ennimi zaabwe era bantu bangi nga basibiddwa olw'ennimi zaabwe. Nabwe kityo Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yabeera nga ayogera ku lulimi n'agamba nti ya lisaani owange lulimi gwe qul khayra beera ng'oyogera birungi yogera ebigambo ebituufu tagnim ogenda kubeera ng'ofunamu nnyo lulimi gwe onaayogera ebigambo ebirungi ojja kubeera ng'ofunamu nnyo waskutu an sharri lulimi lwange beera ng'osirika bwe waba nga waliwo
ekitali kirungi beera ng'osirika, ebigambo ebitali bituufu beera ng'osirika tobyogera, tasnima ogenda kubeera ng'owona. min qabl an tandam, ekyo beera ng'okikola nga tonnaba kubeera nga obeera nga tandam, okubeera nga wejjusa. Bantu bangi boogera ebigambo oluvannyuma lw'okubyogera ne bamuleetera akatambi nti gwe yayogera bino mu butuufu ng'ayagala okwewakana naye nga tasobola, nga yejjusa nga muli agamba nze kweri yayogera ebigambo bino. Nabwekityo gwe haaji eyakomyewo ne hajati, tukubiriza olulimi lwo okubeera ng'olukuuma, luyiteko bigambo birungi, neighbor abeere nga bakwogerako birungi, n'ekiba kikwasa ensonyi gwe haaji omulambo oba hajati, mukubeera nga neighbor omuyisaamu buli kimu, n'oyogera kino n'oyogera kiri, n'abantu abakwetoolodde nga bagamba haaji oyo kyewuunyisa, haaji mulamba naye munna ebigambo byayogera wano byewuunyisa. Eyo si yenkola y'omukkiriza oyo Allah tabaraka wa taala gw'aba asobozesezza n'aba nga amutuusizza mu kifo ekyo eky'ebbeeyi. Beera ng'okuuma nnyo olulimi lwo. Yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nti la yastaqimu imaana al-abdi, nti obukkiriza bw'omuntu tebusobola kubeera mustaqimu, tebusobola kutereera, hatta yastaqima qalbahu, okutuusa nga omutima gwo guteredde. Omutima gw'omuntu buli lwe gutereera kiba kitegeeza nti obukkiriza bwo bugenda kubeera butereevu. Wabula omutima gwo singa guba teguteredde n'obukkiriza bwo tebugenda tereera. Era n'agamba nti wala yastaqimu qalbahu, omutima gw'omuntu tegusobola kutereera, tegusobola kulongooka, hatta yastaqima lisaanahu, okutuusa nga olulimi lwe lumaze kutereera. Olulimi lwo buli lwe lutereera, manya omutima gugenda kubeera nga gutereera. Omutima gwo bwe gunaatereera, manya n'eddiini yo egenda kubeera nga etereera. Nabwekityo tubakubiriza okubeera nga tulwana nnyo ku nnimi zaffe, mu kubeera nga twogera ebigambo ebirungi, mu kubeera nga tetukosa balala olw'ennimi zaffe. Adabul kalaamu daliil aqlika ya fata, omutontomi omu yagamba nti beera nga obeera wampisa mu bigambo byo, kubanga ebigambo byo by'oyogera daliilu aqlika ya fata, kyekiraga entegeerayo. Omuntu kwapimira entegeera y'omuntu bye bigambo byo by'okozesa, engeri gy'obyogeramu. Fandhuru kalaamaka innahu lmizaani, tunuulira nnyo ebigambo by'oyogera kubanga ye mizaani kwe tupimira. Nabwekityo mbakubiriza okubeera nga twogera ebigambo ebituufu, twogera ebigambo ebirungi, twewale ebigambo ebikosa, twewale eŋŋambo, twewale okubeera nga tugeya. Gwe haaji tolina kubeera mu bantu abo abageya, gwe hajjati tolina kubeera ng'ogeya, tolina kubeera mu bantu afaanako bwe batyo. Ebigambo byo bibeerenga birungi. Hadithi y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam era ku mbeera eno ey'okubeera nga tukuuma ennimi zaffe. Lumu yali atudde ne basahaba ng'alina by'abagamba. Mu kuba nti ayogera yagamba nti ala unabbi'ukum bi akbaril kabairi, abaffe mbabuulireyo ko ku mazambi amanene. Basahaba nga bamutunuulidde, qulna bala. Bwe yayogera ekigambo ekyo bonna ne bagamba nti bala, ye mukama waffe ya rasulallah, beera ng'otubuulira mazambi ki ago amanene omuntu g'ayinza okukola. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga atandika n'ezzambi erigamba nti al ishraaku billah, ezzambi erikyasinza okubeera nga ddene mu maaso ga Allah kwe kubeera ng'ogattaku Allah n'ekintu ekirala. Shiriki zambi ddene mu mazambi amanene, era tuweebaza abantu bonna okubeera nga mwewalira ddala shiriki, kubanga shiriki twakirabye nti atta emirimu gyaffe gyonna. Ashiriku billah, okugattaku Allah zambi ddene. N'abagamba ezzambi eryokubiri nga ddene, uquuqul walidain, omuntu okubeera ng'ayisa bubi bakadde be abamuzaala. Kya bulabe omwana Adamu okubeera ng'ayisa bubi bakadde bo.
buli lw'onaakikola Allah tabaraka wataala agenda kubeera nga kkombyako ku bulumi nga okyalina wano ku dduniya nga tonnatuuka ku akhira. Ezzambi eryokulala nabbi sallallahu alaihi wasallama lye yagamba, hadithi yetugamba nti wakaana muttaki'an, nabbi sallallahu alaihi wasallama yali yeesigamye ng'abagamba ebigambo ebyo, fajalasa n'atuula n'atereera bulungi oluvannyuma lw'okuba nti yali yeesigamye, faqaala n'abeera ng'ayogera ebigambo bino mubiwulirize nnyo, bikulu nnyo, ala wa qawlu zuur, nabbi yabeera ng'agamba nti ne ala wa qawlu zuur, n'okwogera ebigambo eby'obulimba, ala wa qawlu zuur, n'okwogera ebigambo eby'obulimba, ala wa qawlu zuur, n'okwogera ebigambo ebitali bituufu, ala wa shahadatu zuur, nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayongerako n'agamba nti n'okuwa obujulizi obw'obulimba, fama zaala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Baswahaba ne bagamba nti lwaki tasirise, yaddingana ebigambo ebyo okutuusa lwe twagamba nti naye lwaki tasirise. Ekyo kiraga obukulu bw'ebigambo bino ebyasembayo, nti omuntu buli lwaba nga ayogedde ebigambo ebitali bituufu n'awa n'obujulizi obutali butuufu, ekintu ekyo kigenda kuviiramu akabenje k'amaanyi eri ebintu bingi, kubanga mu mbeera eyo mulimu attahadhiru minha jarimatun, mulimu okubeera nga nabbi yali atwewaza omusango oguyinza otutuukawo, yataallaku biha sharrun azim, ng'omusango gwo omuntu gw'aba akoze gulimu akabi akanene ennyo, omuli okubeera nga zulmu linnaasi, buli lw'oyogera ekigambo ekitali kituufu oba olina obulyazaamaanya bw'otadde ku bantu abamu. Wal amwal, ekigambo ky'osobola okwogera nga kya bulimba kisobola okuleetera emmaali y'omuntu okubeera ng'esaanawo. Ekigambo ky'oyogedde oba obujulizi bw'owadde nga si butuufu oba bwa bulimba busobola okuleetera emmaali y'omuntu okusaanawo. Wal a'raad, n'ebitiibwa by'abantu, bantu bangi ng'amaka gaabwe gafudde lwa bigambo bya bulimba, ono n'ajja eno ekigambo n'akireeta eno, ono n'akijja eno n'akitwala eri, naye nga bya bulimba. Ebigambo ebyo by'oyogedde eby'obulimba ne buviirako amaka agabadde gateredde kubeera nga gasasika. Eyo si nkola ya mukkiriza, si nkola ya musiraamu. Si ekyo kyokka, ekigambo ky'oyogedde eky'obulimba ekitali kituufu kisobola okuviirako muganda wo okubeera nga attibwa, n'owaayiriza n'owa n'obujulizi obutali butuufu, muganda wo n'abeera nga asibwa olw'ekigambo ky'oyogedde ekitali kituufu. Twewale nnyo, twewalire ddala ebigambo ebyo ebitali bituufu, twogere ebigambo eby'amazima. Ekyo bwe tunaakikola, Allah tabaraka wa ta'ala ajja kubeera nga ateeka mu baddu abalungi, era yagamba nti wakunu ma'a sadiqin. Yatukubiriza nnyo Allah tabaraka wa ta'ala nti mbeere ittaqullah, mutye Allah tabaraka wa ta'ala, wakunu ma'a sadiqin, beera nga oweerwanako nnyo okubeera nga owangaala n'abantu aboogera amazima, abantu abaagala amazima, abantu aboogera ebigambo ebirungi. Weewalire ddala abantu aboogera ebigambo eby'obulimba, weewalire ddala abantu abawa obujulizi obw'obulimba, weewalire ddala abantu abalimba. Gwe nga Hajji ne Hajjati ampuliriza, n'omuntu yenna omulala owa bulijjo ataasobodde kubeera ng'agenda Makka, naye nga tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abo bonna abatanabatuukayo abawa omukisa ogwo ogutuukayo, era akkirize n'abo Allah tabaraka wa ta'ala baatutteyo abeere nga abazzaayo emirundi mingi, kubanga ekyo kiyamba ffe buli lwe tugenda e Makka ebirungi bye tufuna biyitirivu. Nabwe kityo ogwe mulimu ogwokusatu omwana Adamu gw'ayinza okubeera nga yeekwatako olw'obudde. Mukkirize tujja kulaba emirimu emirala omulundi oguddako, kubanga twalabye omulimu ogusookera ddala ng'omwana Adamu aba agukoze, Allah tabaraka wa ta'ala agwagala nnyo era gusobola omuyambako lw'emirimu egyo gy'aba akoze, mwe muli okubeera nga ashukuru, weebaza Allah tabaraka wa ta'ala olw'ekyengeri ekyo kyakuwadde eky'okubeera nti wafunye hijja abalala tebaasobodde kubeera nga bagikola. Si ekyo kyokka, omulimu ogwokubiri gwe twalabye almuhafadhatu ala ta'ati, omuntu okubeera nga yeekwata mu kubeera nga agondera Allah, mukola ebyo Allah tabaraka wa ta'ala by'ayagala, n'okubeera nga yeewalira ddala ebyo Allah tabaraka wa ta'ala
byatayagala ebimunyiiza. Ne tulaba omulimu omulala omwana Adamu nga waba gwekutteko mulimu mulungi gwe mulimu ogw'okubeera nga omuntu yeekwata ku mazima n'okubeera ng'oyogera amazima, okukubiriza amazima, watawasaw bilhaqi, beera nga mulamiragana mu kubeera nti twogera amazima. Ekyo bwe tunaakikola emirimu egyo ne tugyekwatako, oba oliawo n'emirimu emirala gye tulabye, tujja kubeera abantu abalungi mu society, tujja kubeera abantu abalungi eri abantu bonna, tujja kufuuka ekyokulabirako ekirungi eri abantu bonna. Ekyo kigenda okubeera nga kitereeza society yaffe okuba nga nnungi, n'ebigambo byaffe binaaba nga si birungi bijja tuviirako okubeera nga tuba abantu ababi, kituleetera okubeera nga tugwa mu bibonerezo bya Allah. Tetujja bisobola nabwe kityo, it is not too late, tubeere nga twekubamu, tutereeze, tukomewo, tukole emirimu emirungi Allah tabaraka wa ta'ala gy'ayagala ng'era agisiima. Ekyo bwe tunaakikola tujja kubeera mu bantu abagenda okubeera nga beesiima. Nabwe kityo mukkirize olw'obudde tutwalira omukisa guno okubeebaza okuva we twatandikidde nga mutugoberera. Tubeebaliza ddala, temujjanga okwo. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abajaazeemu khayiri, abaweemu obulungi bungi kuno ku nsi. Allah tabaraka wa ta'ala abatere baraka mu mirimu gye mukola. Allah tabaraka wa ta'ala abalwadde muffe, tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuwonya. Abantu abanafu muffe, tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe amaanyi. N'olw'ebigambo ebyo nsigadde nga nze Yusuf Kasimu Jamuliro okuva ku Huda Springs Primary School and Quran Memorization Center. Mwebali kulaba, tubagala nnyo. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, Eno ye Salam TV. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor, so rich and full of memories. It's 100% taste, zero alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, zero alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of... In a digital world, not everything is what it seems. False stories today spread faster than truth, leaving us all wondering what's real. Disinformation misleads, misinformation misguides and spreads confusion and fear. Dismiss, a campaign to help you think critically, question wisely, and verify thoroughly. Join us. Let's build a more informed Uganda, one truth at a time. Dismiss, inquire, verify, confirm. Together, let's fight fake news.